nti okubafunira ekifo ekigazi kwassa n'okubasomesa ku nteekateeka y'emyuga. Babasuubuzi abalala nga nabo bali mu mulimu gwe gumu batutegeezezza nti bakolera bwereere era ne bakasitoma babbula olw'emiwendo gy'ebintu egisusse nti n'enkola y'emyuga bo tebaganyuddwamu wadde n'akamu. Bagamba kugeza z'emyuga bazinyunyuutamu ffe. Saayero batugamba nga weewandiise ku katabo mu kitabo sente z'emyuga wezinajja ofune n'ekitabo ekyo kiyingiramu olina obwayo mutwalo gw'ensimbi sooka kubasasula. Ate sente ne batongozeza paaliisi modo tekufunangako 11 tetuzirabangako ate kati bagamba bagenda zituwola ne bo twaba batandise okubawola abantu batuguza sabbuuni obw'esseeri. Wabula we twogeddeko n'amyuka ssentebe w'ekitundu kino atutegeezezza bw'ati. Sebo, kyeya, wanyu sebo, kama wangu w'amawulire sebo. Sebo, njagala otangaazemu mu kaseera kano embeera nga bw'eri eyo naddala ku batuuze baffe engeri gye balaajanamu nga mu abakulembeze mu kaseera kano ku nsonga y'emyoga. Ensonga y'emyoga eyo yetulema era etwafunamu na mulamwa wadde amakulu gonna gonna wadde okufunamu negetufunayo era ne bitulemerera paka lwe byaggwako. Kaakati ne tulinda nebino ebya palimodo bino eby'omuluka naye nabyo tetunafunayo wadde kantu konna wadde atugambako nti bannange mukoze mutya mukoze teekati tetugifunanga era nakati tunuulira buwulire eyo ebbali mu bannaffe mbalala naye twewalonga ffe ng'abakozi bano abaawano tetulina kalungi konna konna ketwali tubifunyeemu byonna nga bwe bitandika okuva ku myoga paka ku palimodo byonna tetunaba wadde era n'abantu bange engeri yo gye balimu balaajana katebeeko wano balaajana sente ze bakozesa ntono. Omukazi aba ayagala asuubula ensawo zagonya nga 3 ate alinawo mitwalo 8 ate ensawo yagonya kati emitwalo 15 18 kati ne tumuwaamu ddala omuntu ateekamu omuzinzi gwonna okuzigamba nti bannange kati kambateekemu kubanga abakulembeze betulina bangi naye bonna tebatufaako tebalina nakye batuyambye wadde. Emboozi eno ekusakiddwa Vincent Luwaga, Tagi TV Emboozi. Emabegakaawo waliwo ebigambo byabiyitira ku mutimbagano ng'abantu babuuza nti wammwe eyo emyoga gyatuuka naye kankubuuze nti tulaba development model yatuuka era bweba yatuuka ogitegeera otya?